Akakiiko akalondoola ebitongole bya gavumenti aka Committee on Statutory Agencies and State Enterprises kayite Kosase ke kalondeddwa Paalamenti okunoonyereza ku bakungu ba gavumenti 42 abeegabanya obuwumbi 6 obw'amafuta ng'akasiimo. Paalamenti okusalawo bweti kiddiridde ababaka okukubaganya ebirowoozo ku kakiiko ky'akalina enkizo ku nsonga ezibadde mu ddiiro era ne bakikkaanyaako nti Kosase ke k'enkizo. Akakiiko akalondeddwa nga kakulemberwamu omubaka w'ebigweri Abdul Katuntu era nga kamanyiddwa nnyo ng'akaakunya ekitongole kya UNRA n'Abachina mpaka bwe basesema ssente z'enguudo ze bali babulankanyizza. Wananita Amongi amyuka ssentebe w'akakiiko kano akakosasa akalondeddwa agamba nti enkola yaabwe ey'emirimu kye kiwaliriza Paalamenti okubateekamu obwesige era nga musanyufu byansusa okuba nga baweereddwa omukisa guno. If the speaker in her own wisdom has seen that Kosase has been one of the best performing committees in the Parliament, I think she felt comfortable to have that work being handled by Kosase. And it makes us feel good that the Speaker has trust in us. Wabula wadde ng'omulimu ogubaweereddwa Lusozi Gambalagala, Amongi agamba nti ye ne banne bamalirivu okwenganga buli kizibu kye banaasanga ne bwe kuba kufa kubanga Katonda ye mukuumi waabwe. If I'm doing my work professionally, what do you expect? You'll never make everybody your friend. We are going to work. The only person who will protect us is the God we serve, not anybody else. Babantu ba bulijjo betwogedde nabo bawadde endowooza ez'enjawulo ku kiki kye basuubira ku kakiiko kano akalondeddwa. Kyemmanyi kiri kimu nti ezo ssente tezisobola kudda lwa nsonga. Paalamenti bwe yeekalakaasa tetegenda kutuula. Pulezidenti Museveni yabayita ekyankwanzi. Tetumanyi be yabagamba kyankwanzi ekitegeeza baataddewo kuguumaza bannayuganda. Era bagenda bitwalaawo mpola mpola bibuliraawo. Bwe buwumbi 6 ffe bannayuganda tetubusuubira kudda. Paalamenti kye yasazeewo kyekyo tebujja kudda nze mu ndowooza yange era tebusobola kudda mwe mutunule. Mu kulowooza okwange kusinza nga bombozza ndabira ddala kajja kukola banoonyereze tolabe ekinaavaamu. Okuteekawo akakiiko kano akagenda okunoonyereza ku nsimbi zino obuwumbi 6 kubadde kwavaawo mpitewo oluvannyuma lwa kkooti ejulirwamu ekulirwamu omulamuzi Stephen Kavuma okuyisa ekiragiro nga kikugira Paalamenti obutaddamu kunoonyereza ku nsonga eno wabula Paalamenti ekiragiro kino n'ekisimbire kuuli. Stephen Tulyargayo, KTV, amalindirire.